Ssaabasajja. Omulabi wa Delta TV yonna gy'osinzira okutulaba okola kya muwendo nnyo. Weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo sabiiti eno. Nga bulijjo essaawa eno, Delta TV ebyekutuusaako pulogulaamu Buganda ku ntikko. Mw'omanyira ebifa embuga, ebifa ku mutanda, abalangira, abambejja, empisa, ennono n'obulombolombo, ebyayitimula nnyaffe Buganda okumutuusa ku ntikko. Olwaleero mu pulogulaamu Buganda ku ntikko, tutuuseeko e Kabowa ku lubiri lwa Mujaguzo. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga yasinzidde n'alabula abatunda ettaka ly'obuwangwa. Oluvannyuma lw'enkaayana ku ttaka ly'ennono ery'olubiri lw'engoma z'Obwakabaka eza Mujaguzo erisangibwa e Kabowa okweyongera, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga yawuubyeko olubu lw'ekigere mu kitundu kino okulambula ettaka lino eryogerwako nga mu kusooka lyali liwerera ddala yiika ezisoba mu 40. We twogerera kati ettaka lino eryali li mu yiika 40 lizze lisengebwako abantu ab'enjawulo nga kino bakitadde ku bannakigwanyizi abeekoobaana ne bannaabwe ne balitunda era ng'akasigaddewo mpawe kazira. Embeera eno ye yawalirizza Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga wamu ne minisita w'ebyobuwangwa n'ennono Oweekitiibwa David Kiwalabye Male n'abakungu abalala okuva e Mengo okutuukako ku ttaka lino balabe ekituufu ekiryogerwako. Katikkiro yalambudde embuga ez'enjawulo eziri ku ttaka lino nga muno mwe mwabadde embuga ya Mujaguzo Kawulugumo, eya Kawuula, embuga ya Kireega awali eddeegero lya Mujaguzo, eya Katuula n'eya Kimomera awaterekebwa engoma ya Namanyonyi, nga zino zonna zisigadde ku yiika 10 lyokka. Ekiseera kino ettaka erisangibwa ku mbuga zino zonna lyatundibwa ng'embuga zino ziri wafunda nnyo ekiraliikiriza kubanga eŋŋoma zino nkulu nnyo nga n'okusemberera embuga zaazo olumu kizira. Omutaka Kawuula Frank Magala nga yakuuma olubiri luno olwa Mujaguzo yanokoddeyo abo abazze beekobaana n'okutunda ettaka lino ery'olubiri, ng'abamu ku bano mwe muli ne RDC wa Lubaga Ssentamu Kaabunga wamu ne Abdallah Kitatta owa Boda Boda 2010 ali mu Kawome e Luzira. Byamakulu bibulirabulira mu bigambo by'enjogera, naye ebigambo byange ebimu nabitadde ku lupapula nsaba mbisome. Ssebo Kamalabyonna wa Buganda
Baminisita ba Ssaabasajja Kabaka, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya, abakulu b'ebika bya Buganda abali wano, naddala jjajjange Ndugwa ow'ekika ky'Olugave, abakungu ba Ssaabasajja era n'abaami ba Ssaabasajja mwenna ab'ekitundu kino omuli olubiri lwa Mujaguzo, abakulembeze okuva mu gavumenti eya wakati, abakungu n'abakozi ba Buganda Land Board, abantu ba Ssaabasajja mwenna mu mitendera egy'enjawulo, mbaaniriza nnyo mu lubiri lwa Mujaguzo ku mukolo guno ogw'ebyewuunyo ennyo. Ssebo Kamalabyonna ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga, nkusaba okkirize nkusiime wakati mu Buganda buno obutudde wano kati. Ssebo bwe wateesezza okukyalira olubiri luno olutaganjuddwa okumala ebbanga eddene era olubadde luli ku mugo gw'okusaanawo. Okujjako wano era nga nkakasa nti n'ettu lyaffe okuva ewa Beene ku nsonga eno ozze nalyo si erya ssente naye ery'ebiragiro, nkakasa nga olina ettu. Kuleese essuubi ddene nnyo ery'Obuganda obubadde buggwamu amaanyi nga bulaba Mujaguzo esaanawo. Obwakawuula ku kitonotono kye mbumanyiiko bwatandikira ku jjajjaffe Kawuula Ssekajoolo eyagalamizibwa e Kawolongojjo mu Ssingo. Okuva ku ye obwakawuula bwabanga bwa nsikirano. Okutuusa wano jjo ku Kawuula Yafesi Kisuule bwe yeesikiza ng'awamba obwakawuula okuva ku mutabani we Frederick Lwembaawo Kawuula nga mulamu. Ssebo Kamalabyonna okuva ku Kawuula Ssekajoolo kwakabeerako bakawuula 19. Nze Kawuula Frank Magala Lwembaawo ndi Kawuula wa 20. Engoma Mujaguzo Kawulugumo era Kabaka kigambibwa nti yaliwo okuva ku Ssekabaka Kintu era nga yateekebwamu amaanyi agatuuzanga Kabaka bakabaka ba Buganda ku Namulondo nga bava mu baana b'eŋŋoma. Ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro, okwo kwe kuva okugamba abaana abalangira n'abambejja abakabaka nti baana ba ŋŋoma, si ba bugomagoma obuli eyo mu byalo, naye abaana ab'eŋŋoma eyo gye mulaba eri awo bwe Bwakabaka bwa Buganda be baana b'eŋŋoma omulondebwa omulangira, era oyo omulangira ayagibwangamu yafuukanga kabaka nga bwo obwakawuula bwatandikira ku Ssekabaka Kimera ne musajja we Ssekajoolo, era nga engalabi n'eŋŋoma endala Ssekabaka Kimera ze yaleega zaagattibwa ku Kawulugumo bwe zityo ne zikola omwanjo gwa Mujaguzo. Bassekabaka bonna bazze bagunjawo eŋŋoma ku mirembe gyabwe era nazo ne ziyingizibwa mu Mujaguzo. Na kaakati ssebo w'ekitiibwa Kamalabyonna Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi yagunjawo
ey'omulembe gwe eyitibwa Buganda Bumu, nga nayo nsuubira ng'essaawa yonna ejja kwegatta ku mujaguzo. Bassekabaka baalaba obukulu bw'engoma zino era ne bazikubira olubiri lwazo wano e Kabowa mu Sserwadda Zone. Baategeka ebitongole ebinaddukanya mujaguzo era buli kitongole ne bakisalira ekitundu kya yiika 10. Ebitongole ebiyingira mu mujaguzo bye bino: Kireega, ab'okukyalo kuno mumanyi we wali, yiika 10. Omwo mwe mwabeeranga eddeegero ly'eŋŋoma za mujaguzo. Bakireega beddira Mpologoma. Era kati eddeegero ayi Kamalabyonna otuuseeyo n'oliraba. Katula yiika 10. Ono nga mubeezi wa Kireega mu kuleega eŋŋoma za mujaguzo. Bakatula beddira Ngonge. Ssebo ow'ekitiibwa we wali we twasoose. Kimoomera yiika 10 nga yakuuma n'okukuba eŋŋoma n'amanyonyi. Eŋŋoma enkyala ku Kawulugumo. Bakimoomera beddira Butiko. Era nawo otuuseewo ne Namanyonyi omulabye. Kawulugumo mujaguzo yiika 10, ng'eno y'embuga enkulu omubeera eŋŋoma ya Ssaabasajja Kabaka. Mujaguzo Kawulugumo eno nga yeekulembera ebitongole biri byonna waggulu, etuulamu Kawuula. Omutaka Kawuula agamba nti abadde atiisibwatiisibwa abantu bano olw'okumulwanirira ettaka lya mujaguzo. Abataka bonna abazze babeera mu bifo bino bazze babitunda okutuusa lwe tutuuse ku bafere Robert Lusambya, Kafumbi Lwango, Jamiru Mukiibi ne Rogers Semakula oba ne bannaabwe abalala. Abo beekulubeesezanga ku Buganda Land Board ne balowoozesa ensi nti Buganda Land Board yebawa obuyinza okusaanyaawo olubiri lwa mujaguzo luno. Kawulugumo. Era ne balutunda n'okulukubamu amatoffaali nga tebakubwa na ku mukono, nga bayambibwako Haji Abdallah Kitatta Kati Omusibe ne RDC wa Lubaga Omwami Kabunga Sentamu, nga nakati abadde yakyawa Robert Lusambya abasirikale okujja okutiisatiisa n'okutigomya abo ababadde bagezaako okulwanyisa ekibbattaka ly'ennono eno. Ssebo Kamalabyonna, buli musiige mu mujaguzo muno abantu abo abana benkugambye alina mayiro gye yavanga okujja okukola omulimu guno. Era jjajjaffe wano ab'Olugave Joshua Sematiko Kawuula yagabira bataata baffe emayiro, era eyange Kawuula Frank Magala eri Kawolongojjo. Kamalabyonna, eno ye mayiro yange ey'Obwakawuula eri Kawolongojjo, hekitayazi 47. Nabwe kityo buli muntu azaalibwa Joshua Sematiko oba muzzukulu wa Joshua Sematiko, wano twajja kukolawo mulimu era nga tulina gye tuva Bassekabaka gye baatuwa emayiro zaffe gye tulina okubeera, nga wano tewali bwannannyini bwaffe. Ne Kimombera
una ntemezaako nti naye mayiro eyiye gyeri ekatikamu wanazze kukola mulimu adde ekatikamu. Tewali bwannannyini bumukkiriza kutundawo. Ntwala omukisa guno okwebaza abo bonna abakoze kyonna okulaba nga tutaasa olubiri luno. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza abakungu mu ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka abatatulekedde, abatanderekedde mu lutalo olunene ennyo lwe mbaddemu nga lulimu n'emmundu buli ddakiika nga bannaffe babudala kitatta bazireeta ne kaabunga naye siyinza kukirumamu kubanga naye akozesezza okuntiisatiisa okulaba nga ekintu kino kyonooneka. Meja Musaazi ne banne abatuwadde obukuumi obutusobozesezza okutuulako wano kaakati mu kusoomoozebwa okungi ennyo. Siyinza kwerabira kwebaza retired Major Kakooza Mutale ali awo emabega w'Oweekitiibwa. Olutalo luno bwe lunyinyitidde nnyo nga munnaffe agenda eno agenda eri aleeta bano aleeta bali, twamutuukirira era naye yatuyambako. Ssebo Kakooza Mutale tweyanzizza nnyo. Neetondera abo bonna benkosezza mu lutalo mu bigambo byange n'ebyo bye mpaayiriziddwa. Nkakasa mukama wange ebigambo bingi bituuse wonna, era bwe nagenda ewa beene nakakasa nti naye ebigambo ebinsiiga enziro byali bituuseeyo, naye ng'embuga eno nze sigitundangako yadde yinkyemu. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga yagugumbudde abo bonna abatunda ettaka lino wamu n'abo abakyalizimbako n'abalagira okukikomya bunnambiro, bw'atyo n'ajjukiza Obuganda ng'ettaka lino bwe liri ery'ennono. Reverend Henry Lukyamzi, essaala gy'otuwadde n'ebigambo ebigendeddeko, weebale nnyo, weebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka antumye okubalaba era ateekateeka okulambula olubiri luno mu bbanga ery'okumpi. Ndowooza temuwulidde buwulizi. Emaze ebyasa n'ebyasa, naye luno olubiri olw'Ekabowa lwakubwa Kabaka Muteesa olubereberye. Wano abantu buli omu ayagala kufunawo ka puloti, baagala kuzimba mayumba, kukanika mamotoka, kuzimba mabaala, ate nga bagamba nti ababaguza be bannannyini nsonga. Muwulira entiisa eri mu ekyo? Tegereza omukazi afumba emmere ng'ate yasala obubanja ku lusuku gy'ajja emmere, oba awoomerwa amata ng'ate yatunda ente mwegava. Owoomerwa otya amatooke n'okyawa olusuku? Oyinza otya okuba n'obuvunaanyizibwa ku lubiri ate ne bakusongamu olunwe nti gwe otunda ettaka? Omwomumbuga Mayiga era yajjukizza Obuganda ng'ensonga ya Buganda ey'okubanja ebyaffe bwetwaliramu n'ebintu ebikulu nga bino omuli olubiri lwa Mujaguzo olukulu ennyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Wano we yeebaliza ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka eky'ebyettaka ekya Buganda Land Board olw'omulimu omunene gwe kikoze mu kukuuma ettaka lino, bw'atyo n'asaba ebika ebivunaanyizibwa ku lubiri luno obuteetantala kuddamu kulizimbako. Reverend Lukyamzi byayogedde mwabiwulidde bati mwabiwulidde? Mumukubire mu ngalo wa mwabiwulidde? Era bwe muwulira tugamba nti tubanja ebyaffe, bangi balowooza twogera ku Bulange.
oba ennaku zino munaagattako Masengere oba Muganzi Lwazza abantu bangi bino ebizimbe bibalowolezaamu naye bwe tubanja ebyaffe mulimu ebintu ebikulu bingi era embuga eno oba olubiri luno lwa Mujaguzo olwayiikaana Kawuula muwulidde ng'azittottola nalo tuluzingiramu ate olubiri lwa Mujaguzo lukulu nnyo okusinga n'ebizimbe bino bye tuzimba n'amatoffaali. Awo nno nange neegatta ku balala neebaze Buganda Land Board olw'okulwanirira ettaka lino. Bafubye okulwanyisa ababbi b'ettaka wano e Kabowa naye buli lwe basiba olukomera okutaasa ettaka bano abali kuno abaagala okulitwala nga bagamba nti ababbi aba Buganda Land Board batunze ettaka ebbaluwa nnyina entuumu bweti evunaana aba Buganda Land Board okubba ettaka ly'e Kabowa entuumu bweti naye aboogera ebyo bafaanana nga Oweekitiibwa Kyewalabye Male kyayogerako abaagala okulibba basooka ku kyayisa bano n'eryo eri lusiiti gye babadde babbye ettaka baasa ne bafulumya ekibaluwa ku mutimbagano nti aba Buganda Land Board batunze ettaka ly'e Lusiiti kati ensi n'ebeetamwa akola ebyo ye mubbi ennyini. Abaye muli ba mulembe Mutebi oba muli ba mirembe mirala kubanga ow'omulembe Omutebi aba mujagujagu aba mugezi ensonga aziraba akenga. Mbeebaza aba Buganda Land Board okulwanirira ettaka lino era tebali. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka w'ebyobulambuzi ebyobuwangwa n'ennono era nga yavunaanyizibwa ku mbiri n'amasiro Oweekitiibwa David Kyewalabye Male mu kwogera kwe yasabye abakuuma olubiri luno okumanya omulimu ogw'abaleeta wabula baleme kwesenzaako nga bwe gubadde. Mujaguzo ono Kawuula wanga mbaddewo mu buweereza bwa bakawuula babiri nenjagala okwebaza Kawuula ono kwa mukama wange obutangaavu bwolaba wano n'akalembereza waawo endulu teva Kabowa ne Kawuula oyo akoze kinene nnyo. Ate buli musiiga ali wano alina mayiro era wano bali ku mulimu. Mukama we nga mpita mu ofiisi yo tusaba abalina emirimu egy'enjawulo abali wano bakole emirimu egya Mujaguzo. Ensonga z'okusenza n'okwesenza n'okugaziya babeera mukama wange yandibadde egira eyimirira tusobole okubeera nti buli ali wano ayina gy'ava kubanga bwe bazimbako amayumba abaana baabwe batwala obusika bwabwe. Ali njogera ne Kawuulo nangamba naganda okuteeka ssente e Kabowa kuba abaana bange balaba nga nziwayo bajagamba kitaffe yateekanga ssente ku Mujaguzo naffe tulinawo ekibanja nanga si lwakuba nti sizirina naye nja kuwubako obubi eri abaana bange. Mukama wange tusaba enkola y'emu eyo egende mu maaso. Mukama wange maliriza mpozi bayanjudde ba minisita abaawumula ano nsaba nkulage Oweekitiibwa Herbert Ssemakula saalabye nga bamwanjula mulengeddeyo emmanga eyo. Oweekitiibwa Mustapha Mutyaba yesobola muleka mabega kuba newakubadde bamwanjudde naye okulaga eri Kamala byonna tekukooya. Pozi mukama wange nawulidde ndowooza kyaseeredde buseerezi teri mutaka aba na acting. Ekyo njagala ntukitereeze njagala okwebaza eyakiikiridde Ndugwa naye si akolanga Ndugwa omutaka takolanga mutaka abeera mutaka ajjudde ate omutaka waba enkuyege nga zikyamukubira enduulu asigala mu kifo kye nakyo njagala okukitereeza kuba nalabye nga naye kimubuzizza emirembe. Abazzukulu bayinza okugamba nti tugenze kulya Mugema Ssenyenku Mugema afe twokye ennyama n'olwekyo mukama wange njagadde kutereeza nsonga eyo nti yakiikiridde Ndugwa awamu n'ebyo. Okyali mulayi mulungi wa pulogulaamu Buganda ku Ntikko. Kkiriza tuwummulemu katono twewunguleko ebakitunze eggomba ate tuddingane n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tulaba obuwangwa bwe butuuse ne muzzukulu wa Mugema Ssegabapo ng'ali ne Bruno Sseronkuuma muzzukulu wa Rwoma.